This is Inside Out. Ku SML News UG oli gwe munnayuganda agoberera era atambula n'ensonga zaffe nga bwe tuzireeta. Tubeera wano buli lunaku nga tukyanya ensonga ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga twongera ettoffaali mu ggwanga Uganda. Oli ku SML News UG era nga tuli mu kanyumiro aka Inside Out nga twogera ku nsonga nnyingi nnyo nnyini ddala. Nze Rosette Nansamba tugenda kwatambula ffenna olunaku olwaleero. Olwaleero ebigere tubijje mu Kampala ne twolekerako ku luguudo luli ku luguudo baluta luguudo Bombo Road ye Bombo Road ne tusalako ne tukwata eno sayidi eno wali omubaka wali ekitundu ekyasinga okuwambibwa opposition otuuka mu Luweero ne weeyongerako n'oddeeri opposition ye yawamba ebitundu ebyo. So ndina omubaka owa Nakaseke Central omukulu Alan Mayanja Ssebunya ono ng'abadde mu Parliament emyaka 5 egiyise. Olwo nno abantu b'e Nakaseke abagamba nti ayagala kisanja kirala mu musalawo. Akalulu kali mu ngalo zo. Nze Rosette Nansamba katujje. This is Inside Out. Ogenda kunnyamba ekintu kimu ng'omulabi wange wa SML News UG, genda ku YouTube tekamu SML News UG olaikinga, subscribinga, wuliriza, followinga, commentinga. Comment yo ejja tuyamba kinene nnyo mu kwongera okutambuza emirimu gino. Naddala tulina emirimu emirala mingi gye tukola gye tukyalireko wano Ntinda ojja kutegeera biki bye tukola kubanga ate tukwetaaga ate naawe oyinza okuba otwetaaga. Omubaka nsanyusa okulaba. Abantu b'e Nakaseke bagamba batya? Abantu b'e Nakaseke si babi era balungi. Twebaza SML mulimu gwe mukola bagoberera mugattako ettaffaali ddene nnyo ku ggwanga. Basibo ne bannyabo abuuzaako era ali mu maaso gammwe nze Alan Mayanja Ssebunya naliko Speaker Otwavu ku bimanyi bulungi. Naweereza abandaba naweerezaako Emmengo eyo nga Speaker w'Ekikolavu so twayita nnyo mu nsisioni y'Obwakabaka so n'ogezaako oba oli okuteekateeka so nga mukulembeze yenna wandibadde constitution mw'oyita okubaako oba oli oba olambikibwa mu bukulembeze obw'enjawulo. Agenda okufumbirwa ne bamufumbirira tugambe nti babafumbirira. Yes, kibi nnyo omuntu okuva eri buvi n'ogwa buvi mu kintu olaba n'amaka gennyini wabaayo bakojja wabaayo basenga. Tekitegeeza buli kintu kyonna olaaka gabeere mawulire olina okufuna okutendekebwa ate ebintu bikyuka buli kadde. Kitegeeza olina okubaako bw'obanguko nga ndi musajja mulimi ndi musajja mulunzi. Bino ebyobukulembeze si mulimu lwakuba abantu abamu bagufuula nti mulimu. No mukulembeze tukimanyi mulimu si mulimu buba buweereza olina okuba n'omulimu gw'okola ng'omuntu. Mwami Mayanja ogwo mulimu kubanga gukusasuzza osasulwa ku ssente zaffe w'omusolo. Mpozi katono nnyo abantu bange abandaba mbadde njagala mbawa akantu kano bagenda kwefumiitirizaako. The world is as you are. Ensi eringa bwendi wabula toli ng'ensi bw'eri. The world is as you are. Wabula nti ensi eringa bw'oli naye tolinga ensi bw'eri. Ekyo kikomezaawo bajja kiwa obudde naye ekyo si kyabalowooleza okumpi kyabalowooleza ewala. So bakyefumiitirizeeko oba olwo bajja kufunamu ekyokuyiga. Nagenda ku birowoozo ssaawa eno emyaka 5 mu Parliament gy'owakamalayo wajja oli mu kitundu kira kikutambulidde gye n'olowooza gyaweze. Omanyi nti batulonda mu January nze kati nalayira mu May twalayira mu May kakati mu May we twatandikira emirimu emituufu. So kitegeeza n'akamala mu Parliament emyaka giri 4 n'omwezi 10.
Gino tugenda gikulekerera kitegeeza giba teginnawera emeka, tugenda kulekera paka mu January. teginnawera 5 as of now katikati. Era abantu ba Nakaseke Central be basindika mu tteeteeserezo ekkulu. Bwe natuukayo abantu Nakaseke Central erimu amagombolola gali 3 ne town councils 2. Mulimu Kikamulo Mwenviira ddala ku Kalamatendo Bugema mu Muluka gwe Luteete. Ne mubaamu Kito, ne mubaamu ne Wakyata. Then ne mubaamu ne town councils 2. Mulimu Kiwoko, ne mubaamu ne Butalangu awali ekitebe kya district ya Nakaseke. Bwe natuuka mu ssetteeserezo His Excellency President waffe Ow'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe babba akalulu sikutubba wabula okutunyaga ate n'ekifuba mukyali kweyensonga baani gwe togiriiko mpulira bibyo bannayuganda bonna bakyagiriko era sebo tukyabanja obuwanguzi biri byogamba nti baababbi babanyaga biteeka wabantu tetubyerabiranga kubanga omusajja yanyagamiza natutu ng'akozesa emmundu ng'akozesa ekifuba ng'akozesa n'ensimbi. Era oyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe natuuka mu ssetteeserezo yannyongerako ssebo amayinja si mayinja naye buvunaanyizibwa. Nze deputy chairperson w'akakiiko ka Kosase mu palamenti okunya abasajja ababba ensimbi z'omusolo oli munnamawulire ndowooza obadde obikoberedde. Singa obukiiko buno kubanga Kosase is a standing committee mu parliament tuscrutinizinga oba tugoberera oba tukenenula abantu institutions oba ebitongole ebyaweebwa ssente z'omusolo engeri gye bizikozesezaamu then ne tukola report ne tugenda mu parliament ne tuzipresentinga ababaka ne badebatinga ne bakola recommendations then zifuuka resolutions. Ezo recommendations zimala okukkirizibwako zifuuka resolutions za parliament. Kitegeeza executive erina okuziteekesa mu nkola era recommendation nnyingi ezikoleddwa abantu abamu baliwe abalala bagobebwe but challenge weeri alina okutuukiriza resolutions ezo ye executive. Executive yerina powers ezo. Nze nga parliament bwe mmala okukola recommendation ezifuuka resolution buba buvunaanyizibwa bwa executive bannayuganda gye baba bakwasisa obuvunaanyizibwa okulaba nga resolution ezo ziteekebwa mu nkola era kiri mandatory. waliwo resolution ezaleetereddwa mu nkola oba kitegeeza nti mu akakiiko kamu kaliwo nga kifaanana. Yeah, of course olwaleero mu gavumenti ya Mwami Museveni eri bingi nnyo biriwo nga kifaananyi. Nekosesa eriwo nga kifaananyi. Bingi nnyo ebiriwo ng'ekifaananyi so nga ate byandibadde bikola obuvunaanyizibwa bwabyo. Kubanga bwe tuva ne tugamba nti gundi ne gundi ne gundi asibibwe gundi ne gundi yalidde ensimbi z'omusolo n'otabituukiriza nze nejjeeredde wabula omusango gubako ggwe era at a certain time tiggwa n'otuukiza obuvunaanyizibwa obwo ojja kuvunaanibwa era ojja kuba responsible era ojja kuwa accountability at a certain time. Ti abantu balabanga ebyokusaaga wano naye akaseera akatuufu kajja tewoola emabegako nga bakwata abantu ababba ensente za cooperative naye byali byemabega naye abantu babakwata kati sona mukyo abantu basobola okwefuula abeeyisaawo abakyalina amaanyi but time ng'etuuse abantu bajja kuwa embalirira n'okuwa accountability n'okutuukiza ebyo balina okukola. waliwo byebafunyizaako betuwulira be bayita untouchable. Emabegako awo twatunuulira ebitongole naddala bino bw'otunuulira ekitongole kya Posta bw'otunuulira Kampala bw'otunuulira Kampala State KCCA. Of course olwaleero kati eggwanga lino abantu ba Mwai Museveni bonna bafuuka ba untouchable beekweka mu ye then bafuuka abatagambwako. Tewawulira Betty Kamya ng'avaayo naye aboogerako eggwanga tuli miliyoni ne miliyoni esoba 40 naye waliwo abantu abasabeehadde n'emitwalo 5 ababba ensimbi z'omusolo era abeefuula abaakabi bakabejja abatagambwako bangi era bayinaayina kubanga olwaleero olw'okuba
wakyaliwo abawembejja n'agamba baleke abo ne bwe bazibba kasa tebazibbi mu zifulumya ggwanga. So bangi mu bitongole bingi n'abensi beemanyi ne beetamanyi naye nga bangi. Naye kati awo Mayanja tugenda kumalako tutya bwe mutulaga nti no waliwo untouchables ate nga ogambye waliwo akola ate waliwo abawembejja tunakumalako tutya ffe abali eno wansi nga nammwe waggulu ate tebitambula bulungi. Yeah, of course ekyo ekibuuzo ffenna tulina kukiddiramu wamu nga bannayuganda. Ekiri kye nkugambye enkinsosioni z'eggwanga zonna bwe ziba nga zaamaamirwa ng'obulaba eddembe ly'obuntu engeri gye litoboolwamu, ensimbi z'omusolo engeri gye zikwatibwamu, kati wabeerawo kye tuyita first person oba first citizen, y'oyo abeera mu ntebe ey'obwa presidency oba ey'obwa president, nti aba ne powers nyingi nnyo era kyova olaba ssemateeka bwe yali abagibwa yali akulaga nti omuntu oyo yandibadde mu bukulembeze obutasukka myaka 10. Yandibadde mu bukulembeze obutasukka myaka 10. Ssemateeka owa 1995 mpazi eyo yalimu okukwatamu nti abaframers ba ssemateeka ow'ekitabo ekitukkulumu ng'oggyeko Bayibuli ne Kurani, ekitabo ekitukkulumu ekiddako awo ye ssemateeka abaagavaninga eggwanga eryo. 1995 yali akulaga nti omuntu olw'okuba aweereddwa obuvunaanyizibwa bungi yandikulembedde ebisanja 2 ate nga talina kusukka myaka 75. Tukijjukira bulungi. Naye yamenyebwa. Abali mu palamenti be bagimu. Fakiti bwe luba luggi baalumenyera ku pata. Omanyi oluggi bw'olugulira ku pata nti ova ku munyolo wabula n'oyitira ku pata kugamba kitegeeza oba omenye bumenyi oba tokyasobola kuddamu kuggalawo. Fakiti baamenya olwasooka ne baggyamu ekkomo ku bisanja bwe ne bagenda n'olw'omu kisenge ne bagamba n'emyaka gy'omukulembeze oyo nagyo tugigudde olwo olw'omusenge nalwo ne balumenyera era ku pata. Kaakati kyafuuka kyangaala amateeka w'eggwanga olw'okuba omuntu oyo atikkidde obuvunaanyizibwa bungi baframers ba ssemateeka kye baba baagamba nti omaleko ebisanja 2 ate tosukka myaka 75 olw'okuba oweetisse obuvunaanyizibwa bungi. Kati omuntu alina emyaka almost 80 amaze mu bukulembeze emyaka 4 oba obuvunaanyizibwa bukyaliwo butya obuvunaanyizibwa bungi ng'obwa pulezidenti obwali muweereddwa ssemateeka. That's why baali bakugamba tosukka bisanja bimeka ate nga tosukkiza myaka 75. Kati buli lw'olwa mu kifo institutions zino olina engeri gy'ozicompromisinga, olina engeri gy'oziwamba nti buli muntu gw'owa obuvunaanyizibwa alabanga gw'oyambye obuyambi so oba omukwasizza buvunaanyizibwa alabanga amuwadde omulimu. So bw'omala ku mulimu ne weebeera office ne weebeera wano omalawo emyaka 4 olina emyaka 8 laazima mu ntegeera y'omuntu institution eyo eba tesobola kutambula nga bwe kututabula wabula kituvunaanyizibwako nga bannansi siffe wabula buli muntu yenna kati olwaleero bamawulire beebaka kutulo bo bakuze nabo bakulu myaka 8 naye bagikola bulungi mwana ali 8 laazima ne mwami Museveni yennyini yavaayo n'agamba omuntu oweza emyaka oba tokyalina ddiga lwakuba yali ebigambo bye era yennyini mu 1986 ku madaala ga paalamenti yagamba ndese fundamental change era ekizibu kya Africa kyabakulembeze abalwa ku ntebe era olwaleero agenda myaka 4 yaggyeyo n'empopula solo candidate ssebo. Ekyokubiri ewaffe pulezidenti waffe baateekamu okusaba era bakiisa mu mawulire waavaayo omukyalo omu yekka eyasaba naye najja nga talina buveezi biwandiike naye ono n'abantu ne bagenda basabe Tangodoyi n'abaggalira kubamu abajja mu NRM basabe ekyo bagenda kuwabira Tangodoyi
bamutwala mu kkooti kubanga yabaggalira tewaffe wawuliddeyo mu NUP agamba nti banzigalira. Muleka namwe mwabasirisizza. Abantu balina eddembe, these political parties si z'abantu, si za muntu, zirina kuba z'abantu. These are public entities. That's why osanga NRM ng'efuna almost more than 30 billion etambule, naye nga NUP efuna almost ziri 5 oba 3 billion a financial year. Naye oli n'omuwulira ng'agamba nti awo NUP babawa ssente naye simbi za muliwa musolo. Naye ate ogudde kwakakasa abantu eno wansi batuulira bulungi nnyo ebibiina bya opposition biweebwa ssente kiba kiri zibaawa za muliwa musolo tesologani zibaawa tesologana zibaawa ate gavumenti yange gavumenti balina kuba bantu bwegaano zibawa mubena bikola okugigaana wegaana okubawa ezo ssente zitegeeza gavumenti simbi talina kuzibawa. Olowooza ezituweeyagala olowooza ezituwa mu kwagala fakti era olaba baleese amendment mu political parties and organization tebagamba kakati ebibiina byonna ebitajjenga mu IPOD temugenda kuddangamu kufuna ssente kubanga mwami Museveni ayagala ekifaananyi n'Ekyagulanyi wali alaga abantu nti tukwatagana olw'okuba ayagala ekifaananyi n'Ekyagulanyi nti era tetugenda tusobola zimulekera. That's why twaleese bannayuganda we bali kubanga lwaki zino political party zirina kuba za bannansi. Naye kakati olwaleero ogenda okulanga political parties ziri mu nkwawa z'abantu. Olaba leero NRM n'obeera mubaka wa NRM olowooza osobola okuba n'oyogera ebikuli n'ovaayo n'oyogera eby'abantu oba by'olowooza toyogera bibyo oyogera bya mwami Museveni byakugambye nti genda mu Parliament mu iseteeka ly'emmwanyi nze ndagidde timugende mu iseteeka erya UPDF ba civilian babe nga batwalibwa mu kkooti wabeerawo kunoonyereza ziwa zino z'abayita ng'agenze kubalagira bulagizi tebawa na vyuzi zaabwe. Kakati eggwanga bwe liba nga litambula bwe lityo kitegeeza tuba tuli mu katabaga tuba mu buzibu bw'amaanyi. Omuntu opposition muyimiridde ku lususu olw'omugamba nti okuggyako omukulu mu mpeke mululibuwa osalaawo olususu tetulukomyanga era tetugenda kuzikira mutunulayo okwo mu maaso olwaleero omulaba katatukkiriza ffe n'olwaleero ye mwami Museveni ateekayo emiziziko gyonna tetutuuka mu bantu. Olaba olwaleero bwe batuwamba olwaleero olaba Kyagulanyi bw'avaayo okugamba nti akubalaale okuvaayo agendere mu bantu olaba engeri gye batukola olaba embeera gye bateekawo nti atya yavaayo n'agamba nti ku kagurupu kaba Kyagulanyi genda kukamalawo naye kamufuukidde akagurupu kubanga akagurupu yali alowooza tuli mu byakusaagamu era mpulira NRM propagandist gabawooza kakati olaba banubiyaniri baluusi lubongonya mbu bonna bazze mu bifo bwe banoonya mirimu. Awo tugenda tuukawo kyokka wali kweri ensonga opposition olutalo mulutuuseewa lwemwogerako mwagala kuggyayo musajja olutalo tuliriko era ensonga lwaki njina wano tolaba enkofiira gye ntaddeko eno ye sayini oba bye bimu ku n'ebyenjogera bye tugezaako okulaga bannansi n'okubazuukusa okubalaga bannange mwategedde luno olutalo lwaffe mujje tukwatire wamu omusajja era abaka ba Parliament be bokka bagenda okugyako mwami Museveni wabula ffenna tupolaba ne tulangirira protest vote. Kalulu kakugamba ti protest okugamba nti ekimala kikola ki omugenda leetawo mbeera abantu tandika kweraliikira nti akalulu kagenda kubeeramu kuguguba kwerera emigo gimuuke kuguguba kwe twogerako kuli kukuno tugamba noonya akalulu zirimu ennyingo olomosi nnyo oba ttaano naye ennaku zo tugamba kanoonye mu kumala okukanoonya genda okalonde mu kumala okukalonda kakuume mu kakuuma mulimu n'okkabanja
awo mukabanja singa omusajja yeetantala n'akakwatamu n'akabulankanya bw'okimanyi ssemateeka mu nnyingo eya 29 n'ennyingo ey'okusatu mu ssemateeka ewa bannansi obuyinza ey'okusatu ebawa obuyinza okulwanirira ssemateeka oyo n'okumudifendinga n'omulwanira singa wabaawo agezaako okutigenya ssemateeka oyo n'okubaako byakola byayisaamu nga tebiri ku mbeera abannansi tebakkiriza. Ey'okusatu nga 29 it allows to demonstrate bayinawola mu ggwanga lino gavumenti ya Museveni yafuula nti okwekalakaasa nti musango okusanga omwana wakisinziira mu ngeri ki eba nga kwa mirembe era bwe kiri era okufa okuba kwa mirembe waliwo okwekalakaasa okwokuggazaawo abantu amaduuka gaabwe emyuka bakasuka amanyi naye olowooza kiva ku ki baani abaleeta okuggazaawo abantu amaduuka institution za gavumenti zamwami Museveni olwaliro bwemba nempanika ekipande nenkugamba ekimala kimala kyaba munaye twagala mirembe taba prisoners kiti abaana baffe b'okutte kati nze naawe awanisa ekipande n'akutambula era naawe alese tiyagasi n'ajjayo emundu kufe naani abaggazaawo abantu amaduuka nze akutte ekipande oba gwe alese tiyagasi n'aleeta n'amasasi n'owamba ne bannaffe n'obatwala sinaya mu basement okitegedde so kakati ebyo byonna byonna bw'obiteeka ku minzaani olaba nti olugendo lwe tuliko ekisinga obukulu si kugenda bugenzi mu bifo nze si bubeezi nti njagala mbeera omubaka palamenti nyumirwa nnyo okulaba nga eggwanga lyange nga likyuse nga literedde rozeti ng'abavubuka bamala okusoma nga balina emirimu abavubuka tebalina mirimu baddukira buwalabu baddukira mu mawanga ga wabweru ne bavayo nga babaggyemu ensigo babaggyemu ebibumba yuno ate eyo y'embeera kubanga waliwo abantu abatataddeewo mbeera abaakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okimanyi buli ali wano mu nnansi obanjibwa luli zibadde miliyoni 2 kati ziri 2.5 n'otwaja waliwo eyazeewola ku lulwo kati nze baffe bakola oluguudo lwa Luweero kyokka obutalangu olumanyi bali budduku ba koolasi obuwumbi 93 naye namala kuteekawo mbeera kwekalakaasa naye nga nti singa oluguudo nde tutandikibwa kukolebwa nakirangiranga mbawadde omwaka mulamba naye nga buli wembeera buli wengenda ku tokosho ku rediyo ku paalamenti ku fulo nenyumya nengamba Museveni mu abantu eri baafa naye bafiira bwereere temulina ke mubawadde akakunkumuka ke baasindika kakunkumuka mu myaka 4 nga yagamba ekyo kyo ejja kubeera mmeka ya NRM naye nga bw'otuukayo abantu oluguudo lukolebwa lukolebwa naye tetugenda kubeerawo ntupeizinge tubakubire mu ngalo kubanga kakunkumuka akati bwo wembadde nzija obuwumbi 93 bw'egyo kkubo mwana wattu zigenda kuggwayo mu mwaka gwa 2040 oba ndiba nkyaliwo simanyi kumanya oba nammwe abandaba oliba okyaliwo kati olwani alibazisasula babeera bazzukulu baffe naye kati oli azeewolayo ku lulo n'akulaga nga akulyanje naga muneekuba mu ngalo waliwo gy'oli yatunze ente ze abannayuganda so eyo yonna gye mbadde nzija nti mu lutalo luno lwe tuliko olw'okununula eggwanga lyaffe ekibuuzo kyewambuuziza tukyaluliko era nga bwe tukyagirumiza mannyo naddala abo abakyafuba okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka oba mulimu abatulyamu enkwe awo okubuuliza nti abaayi ababalyamu olwo ne benvulira abagattako NRM abava saidizamu gamba yi kata strogo ebyalambika omustrogo ng'etandika tebyali bya bulijjo kubanga ne Mandela era mu lutalo lwe yalimu waliwo abamulyamu olukwe kulozi omusajja ali mu kkomera ogenda okulaba abantu be bennyini tebakyuse bavudde ku mulamwa ebyo tebitukyusa era tebitulya bw'oba okeera enkya n'okyuka n'oyogeza ebirimi nze era wembeera enakasika ntera okubagamba kyakyuka tetulina budde bwe ezitumalirako budde n'olutalo lwe tulimu omujaasi we bamukuba essasi omuggyako bujja mundu kuba omulaba ajja ng'ogimusikako ate nga mulumba okulaba mulwanyisa omulabe tetugenda kuddawo tusiite ebigere kuba gundi yakyuse kuba gundi yalidde no tetulina budde bwabo mukoze nnyo olutalo ku bikoleddwa gavumenti eri mu buyinza gye mugamba nti eruddeko
Nkisemo omuvubuka ali eyo agamba nti nno waayira nokamba eyungeko ebintu binaatereera. Ekisooka mu byonna ffenna tukkiriza olwaleero eggwanga lyaffe state gye lirimu si bwe ebyo birina okubeera. Batandikidde wali one person ali mu kifo eky'amaanyi ekisalawo ebintu eby'enkizo 40 years alina emyaka 80. Awo wakyali obuzibu bwonna we bukyava bannayuganda we tulina okuzuukuka nti obuweereza buveeyo. Kino waliwo ebitundu ebimu abantu gye bagamba nti nno omusajja atukoledde ebintu bitambula. Abantu abamu tebannamanya ekiri kye nkugambye bajja ne bakolera akakubo ka Luweero kyokka obutalangu ne bakakuba koolasi kwena okuba mu ngalo n'ogamba bannange ono atuwadde tumanyi ku muwumba omulamba bakufundiddeko akakunkumu kabwekati. Ate nno ebintu bizibu owaddira mu ntebe yaliwo NRM olaba mukoze ku mulembe gwo gw'opozisiyo ekyo naye omanyi kwe kiva bisa togamba eyaliwo yali tayogera atuuka eri n'agamba buli kimu kiri bulungi era oyo n'agamba eyo bannaye buli bulungi era emeka ya NRM kakati era nga w'obyogera nange bwe mbyembuuza by force naye gavumenti eyandikoledde nga ku force kubanga bannansi bonna bagironda ate batebayamba buyambi. It's the responsibility buvunaanyizibwa. Bannansi bawa omusolo mungi rozeeti naye ku musolo ogwo gwe bawaayo si kye balina okufuna. Abantu babba ssente n'owulira ng'oli yeegabanyiza simanyi 200 n'ono yabbye zino eno simanyi ababaka buli omu bamuwadde simanyi 10 simanyi miliyoni 4 ogamba kati nze nkugamba be baawa nze saalimu be baawa otegedde n'owulira oli bamuwadde zino ono yagabanyizibwa ekyo kya bulabe. That's why ng'olamanyi ssemateeka erimu ennyingo egamba nti bannansi wandibaddengawo kye tuyita civic education abantu okubasomesa amateeka ne babasomesa obuvunaanyizibwa bwabwe. Wake up. Bannansi balina osituuka rozeeti. Ne bannansi abatuula ne bagamba abapozisioni muli kubyammwe tetusowana we tutakwatidde naye omanyi abagamba kubanga balina ke balya abagamba nti fe wano tukyakwatidde kubanga olina kaalya kubanga oli bamuwadde omulimu kubanga oli bamuwadde ekifo. Naye bino tebirina kuba bya kifo birina kubeera bya ggwanga. Olwaleero laba ebyenjigiriza abaana baffe mu masomero gamanyi agenda Kasese bwe gafaanana basajja nabasa kuninga olwaleero buli primary school eya university eya gavumenti eya UPE mu Nakaseke babasuulirayo akazimbe tebazimbye awamu ne balinoveetinga. Naye ng'ebyenjigiriza si bwe bityo byandibadde. Otunuulira wano olwaleero mu kibuga nawe otuukawo nga public school toziraba naye wamerukawo bwe tuyita private schools. Public school teziriiwo naye wameruka buli kadde mu private schools obwa bwannannyini obwajja okukola ssente. Abantu bali mu kusubulira mu masomero kati ebyenjigiriza byonna babikubye ku ttaka. Bw'ogenda mu byobulamu abantu batuukayo teriyo ddagala. Olaba awo ekizimbe naye ng'ekyamazima temuliimu ddagala nga n'omusawo aliyo si musasule kati kiba tekirina makulu ekizimbe. Tegeeza gwe mulimu gwo gwe ng'omubaka wa palamenti okutuusa amaloboozi ago. Kati amaloboozi kakati olwaleero eno gavumenti efaananako omuntu ali mu nzikiza kiggala talaba wabula gw'oli eno ebweru oyita omuntu ali mu kizikiza kiggala tawulira talaba ali mu nzikiza. Kakati gw'oli eno oyogera bakuyita kwekonga weekonga oyogera ogenze ku fulo ya palamenti obyogedde bw'aba ng'azuukukamu n'awamukamu n'abaayo kakolayo awo naye ng'esigadde zonna azibye bubi nga zonna aziyisiza mu nsawo nakuziwa bantu be. Kakati nze ng'omubaka nvaa n'esitula eddoboozi ne njogera naye ogenda okulaba nga wali we wali ekizibu kye tuyita executive orders. Omuntu awa orders n'alina okuteekesa ebintu mu nkola. That's where the problem is. Ogambye nti olutalo olw'okuggyako gavumenti eriko mu buyinza olweriko nnyo opposition temwegatta lwaki mu kwegatta okwegatta okwegatta mwongera kweyawula ako buzibu ekyokwegatta naye ekisinga obukulu
twegattira ku ki, twegatta n'ani, kubanga ekyo nakyo kikulu. Ebibiina by'obufuzi eby'opposition mutuule ensonga eno kigamba mutuule kuba ebuddewo abantu babasabye nnyo mutuule ku mmeeza emu musalewo muleke eddoboozi limu obufuzi bwe mulimu buli kibiina buli omu yagala okukola ki waliwo omukulu omu yabadde ayogera lumu n'agamba okwata owa Nuupu okwata owa FDC okwata owa DF owa PF oba bonna n'obagateeka mu kisenge kimu kulembeze bokka babagamba oba Museveni n'abagamba kale entebe ngenda gireka naye kumbe mwerondeko akola ki agituulako ki ekiyinza okuva mu miitingi eyo. Kyandowooza miitingi eyo esobola okuvamu nga balina omuntu omu naye I believe okimanyi nti nno ayinza ovaayo nga tewali agize abatwala entebe. nze nkakasa bulungi bw'abeera pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakubye akalulu ne bagamba ne tukubemu akalulu nga tekamukuta asobola okugamba oyo ennaku kakutte yaba akwata obukulembeze Bisoboka bwe kirina okuba nakkiriza mu bamu ideally bwe kirina okuba ideally bwe kirina okuba bwe babanga b'opposition ne bagamba nga bw'okireese kyesirowooza nti kisoboka kisoboka olwaleero era kiva Abannayuganda abamu bagamba kakati ono omusajja ekyamazima tulina kuba na protest vote okumugya. Ensonga yange ebadde yabibiina kwegatta oleete eddoboozi etindewo mu busawu. Abantu bangi tulaba olwaleero political parties ezimu teziri ku mulamwa ng'abamu tebali ku mulamwa. Ogenda okulaba abantu abamu leero n'ayogera bino n'ayogera biri so tulina okwekenneenya ennyo okulaba abantu abali ku mulamwa era abali ku nsonga. Nze ndowooza okwegatta ideally kyandibadde kisinga era kyandibadde obulungi naye tulina okwekenneenya twegatta n'ani era ku ki kitegeeza nakuba olulinga olubalebire terunnatulema kuba Mwami Museveni emyaka mingi gyamala mu muzigo naffe era tewabaawo agamba nti kakati nti kati agenda vaako nkyankya oba yavuddeko eggulo wabula ekisinga obukulu nti abamulwanyisa oba abaagala okumugya mu bukulembeze temukooye era mukyakiriko ensonga temugivuddeeko naye n'abagivaako abagiremeddeko tojja sigala nga weetuli nze n'omukubo era tuyinza kukeera nkya bino ebifofufu bye bagaba nga bintutte sajja lwa bifo sajja lwa ssente ng'abantu abasinga obungi oyinza okugirako wano ekibaasa tulabye ebifo singa twali twagala bifo singa twakyuka dda naye eno generation ndala mulozeeti eno generation ndala abagere bagamba mbuno ekiro bambala gomasi bagenda mu kiteeta bayinza okubayo ogenda olira akafaananyi kajjanga omukulu wala mayanja olina kaseke yakubyemu awo eyo takiririgo kisoboka sobonya n'okulama tekisoboka kubanga lwaki leero ffenna tukkiriza naddala eno generation zeeti twagala kulaba ggwanga laffe bwe likyuka bwe litereera nga institutioni zonna zikola nga zifankisyoninga omukulembeze ovaako mirembe tukkiriza bakuwangudde naye n'otakozesa maanyi n'otakozesa institutioni zigwe kweremeza ku bukulembeze nga myaka 10 yosava nti go wandiyagadde okusinkana President Museveni mugamba ekikati mu kaseera kano tetwetaaga na kutuula naye kugenda kuteesa naye empenda n'enteekateeka zonna ezimukompeeringa ezimugamba nti owange ekimala kimala weeziri naye lwakuba bazisambajja ne bazimenyaamenya ne baba nga bo bakozesa byabwe nga bo. What if there is room Museveni okubasinkana muteese owefoward kuki kusonga y'okulembera eggwanga olwaleero tugenda mu kalulu tutegedde mu kalulu ke tugendamu n'otugaana n'oteekawo n'okozesa emmundu tetugaana wabula akozesa eryanyi ng'akozesa emmundu ng'akozesa ne ssente nti ebyo bye twandiyiseemu kakiti obukulembeze pulatifoomu n'enkola yonna nga bwe tulina okuyitamu kakati olwaleero okubeera omubaka palamenti nasooka agenda kwegayira Saida eyaliko Saida Bumba nti owange munnange kakati
maama tukwegayirira munnange ndeka nzije mbeera omubaka wa Nakaseke Central. Ekyo bwe kyandibadde tulowooza nti political party zirina okugenda mu State House bagende nga bafukamira nga tugamba nga bafukamira twagala kuteeka ku peaceful transition. Nalaba engeri entebe gyagitaamu mu mirembe. Miinizi we ziri ezirina okuteesa mwami Museveni entebe mirembe. Miinizi ezibateeka lwaliro akalulu kaleke kabeere free and fair. naye musobola okukkiriza just what if nga tewaliwo ensonga za reading, ensonga za kuba bukulemesa abantu kulonda, tusobola okukkiriza nti Museveni aba akawangudde mazima. Tasobola Temusobola kukkiriza ng'akajjawa tasobola ng'akajjawa kali imagine nkyasobola nkubamu akafaananyi nti oyinza okuba oli awo nakawangula tasobola. Ekisooka leero olwaleero akosa institution zonna kati olaba akalulu k'abavubuka kano olwaleero ke tulimu ak'abavubuka kokka bw'otunuulira emivuyo olwaleero egiriyo ng'olaba ab'akakiiko k'ebyokulonda beekobaana n'ekibiina ekiri mu buyinza okulemesa abavubuka aba NUP abavubuka b'ebibiina ebirala okulabaako obuvunaanyizibwa bwe bakwata. Olaba akalulu olwaleero tekakyali fair and fair nga Ssemateeka bw'alambika mu nnyingo y'enkaaga ewa emirimu akakiiko k'ebyokulonda gye kalina okukola obuvunaanyizibwa bwayo. Ennyingo ndowooza ya 59 ewa obuvunaanyizibwa bannansi their right to vote, naye ogenda okulaba obuvunaanyizibwa obubagibwako. Leero omwami Museveni toyinza kunnimba yayinza okubeera n'awangula akalulu nti akali fair and fair n'akawangula. Ekyalamu tasobola because olwaleero generation yonna eri ku ludda lwaffe ey'abavubuka. Jjukira ebitundu kiyinza okugamba nti ku ludda lwamu naye ebibiina biriwo bingi ebigabana ku bantu. Waliwo n'ekipya waliwo PSF leero lweronsinga constitution yaabwe DF yave wamu waliwo FDC ebintu birala bingi nti ogamba nti nno all favours ziri ku saidi yammwe kubanga agamba bintu ebirina bawaga ziri ku saidi yaffe nga opposition. Era olwaleero leading opposition y'NUP ekyo tukikkiriza bulungi teri akakimanyi. Abeera key leader olwaleero mu generation eno key leader oba leader wa generation eno si mulala kujjako oli nga talabanga muzibi w'amaaso Robert Kyagulanyi Ssentamu. abantu batandise okukuba ebituli mu obukulembeze bw'ekibiina kya NUP. Ate mwajjayo ebiba tutandika okutusabiriza ssente naye wabudde obuzibu ndabye nnyo komenti oko ku social media nti ate gavumenti ebawa ssente. Ekyokubiri mufuna abagabi b'obuyambi, mulina abagabi b'obuyambi okuva ebweru kuba temugendako mujjayo kakati nno kankubuulire NRM mu kalulu akawedde yakozesa 900 billion ozimanyi yayiwa mu kalulu aka kawedde ka 2020 obuwumbi 9 mu kalulu ka 2020 nga NUP ziraga titwakozesa biliyoni 3 billion mu kalulu ako 3 billion. Ebifu olwaleero kye twetaaga just 1% ku nsimbi mwami Museveni z'akozesa ate tuba tumuwangula. Ku buwumbi 9 bwe tufunako 1% kyetegeeza 9 billion akalulu ka 2026 ziriwa tugambye oli akozesa obuwumbi 9 gwe n'okozesa biliyoni 3 kakati olwo sente ze ziriwa? Sente ze mwagala za campaign. Of course era za campaign nakutuuka ku bantu abazanya bonna oba za president wa party za kibiina za kibiina si president wabula za kibiina nga NUP. Mubadde muyimirirawo mu kyanga NUP ku nsonga ya ssente. Si bantu bangi bavuddengayo bayamba ekibiina. Oyinza okuba woogenze nze nayita mu kalulu ka 2021 naye ng'abantu be bampa ssente ng'oyita nakuwa 5 nakuwa 5 oli nakuwa 1,000 nakuwa 5,000 oli nakuwayo amafuta. Kati ekibiina bwe kyo kijje kibeerawo ni video basis ne ku lwawamu ne bannaffe abatuyambako oli ayinza okubeera ng'ali bweru wa ggwanga nakuwa n'agamba ez'ebipande ziizo
eza posa zizino kuba t-shirt zizino nga luutowedde temwavaayo yo zino mutaddewo akaboko nawe twavaayo tojjukira kampeyini ya mudda ku mudda muddaku mutwalo muddaku muddayo mutwalo mwatusalidde naye twataddewo amadaala oli waddembe okuwaayo kyowadde oba oleese mafuta oba oleese t-shirt oba oleese ambuleera oba owaddeyo omutwalo oba 5,000 kyonna kyoba osobodde mu busobozi bwokubanga jjukira n'olutalo lweruwe lwa 1946 bajjajjaffe be balubeezaawo ne bawaayo ente zaabwe n'omuwogo waabwe bakadogoto bajjukira bakutte mundu nakati bakyabanja muvumirira gavumenti okunyunyunta abantu ate kati mutandika banyunyunta tutya okusabiriza ekigambo okusabiriza basaba obuyambi tuufu okubasaba obuyambi maybe naye si kubasabiriza ate era tewaliyo gwe bakaka kati fe olaba olwaleero okugenda mu NUP okubaako ekifo kyonna ky'osaba olaba kyabwereere naye gweomanyi NRM yakuŋŋaanyiza 6 billion mu eyo yonna exercise yabaddemu more than 6 billion miliyoni 3 miliyoni 8 miliyoni 2 6 billion kyokka ng'olwedde balina ne ziri endala ze bakwatamu obukwasi kati olwedde they have 6 naye ffe tetulinaawo as of now wabula campaign yatandikiddwawo eggulo oli n'aleeta omutwalo n'aleeta 5 n'aleeta 10 era tewaliwo gwe bakaka reception ebadde etya ku nsonga y'okusaba abantu bakyanikisa abantu bakyokola campaign yatandise eggulo naye nasimbyeyo okumanya ndowooza ng'olwo tuyinza okuba twawezezza gyo olunaku lw'eggulo lwokka miliyoni nga 2 naye nga pledge ezakazaade miliyoni nga 5 accountability ekolebwa kati oba ogamba nti mu lunaku lumu mwakuŋŋaanyiza obukadde bumeka 2 okusinziira ku statistics naye nga ekisembayo ku nsimbi ezo kibiina kijjavayo kyogere naye almost just mu lunaku lutya lumu ne pledge ezo ezaakoleddwa naye ezo ssente si za pulezidenti waffe nti agenda kulya si za babaka nti bagenda kulya tripu buli muntu yenna asobola n'okuba n'ebibyo byakola ng'omuntu ate era byonna bisigala biyamba kibiina kubanga olwaleero ojjukira bulungi olutalo mwami Museveni yaliko tiyambisa mawanga ge wabweru abazungu bamuyambangako neighboring countries Tanzania, Rwanda, Kenya amawanga ago gamuyambako naffe buli muntu yenna munnansi mu nkola ye ey'emirimu omuntu avuddeyo kukuyambako tomugobera bweru omusembeza naye omulamu omukulu oba togwerabidde wakulaba omutale mukyusa eggwanga awo wali ekinyusa eky'amaanyi kubanga lozeeti ffenna mu ggwanga lino tukkirize tugaane twetaaga kulaba nsi yaffe ng'etereera ng'ekyuka wali mu executive powers ezisalawo buli kimu tefunanyi ki ky'olina eky'olunaku lw'okulonda wano mu Uganda tefunanyi ki gwe ky'okubamu awo of course olwo olunaku lwennyini nga 14 January kakasa bulungi okulonda is not an event akalulu it is a process kakati nga tonnaba nakutuuka eri nga 14 tunuulira byonna olwaleero kati ebiriwo kati ebyatandika edda ng'olaba olwaleero abaana baffe bawambibwa nga political prisoners mu kalulu kali akaayita nga bakyaliyo mu makomera bamacete bakalanzi olwaleero Eddie Mutwe Bobi Yanga kati eyo yonna ng'ogenda okutuuka eri tunuulira awo wonna wonna olabe ekigenda okubaawo abaana bangi bagenda kukwatibwa ffe ffenna tujja kukwatibwa ensonga eyo mugikoledde ki ng'ekibiina kuba obulamu bw'abo abaana bakwatibwa bubeerako mu ng'abakulembeze mugenda gikolera ki ensonga eyo butuvunaanyizibwako ffenna kubanga waliwo abagamba mwe ababaka mwe mwesiimye bakwata baana kati leero Seggirinya kankubuuze Seggirinya teyali mubaka palamenti aliriddawo muli mirembe naye yawumula togamba yafa bibye tukimanyi engeri gye yafaamu n'okutuuka okufa ng'olwaleero Analise Wanyana
akyawa ennemba musimanya nagwa bijambiya. So teriyo ali safe until ffenna nga tuli safe mu ggwanga lya Uganda. Ffenna tulina kusituka. Ogenda okulaba n'abadde balowooza nti bali safe, ogenda okulaba nga nabo bakaaba. Bavayo beekubira nduulu. Until we are all safe, no one is safe. Until we are all safe as Ugandans. Akalulu kasobola okugyako President Museveni. Kasobolera ddala singa institution ziba ziweereddwa ekitiibwa ne zikola omulimu gwazo nga bwe zirina okukola. Kasobola. Naye obuzibu bwe buli nti institution zino zikozesebwa ne zirema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwazo nga ssemateeka bw'alagira. Eggwanga teritambulira just ku bupapula buno bwe tukwata, eggwanga litambulira ku mateeka, ku policies, ku principles ezo ezaabagibwa. Singa eggwanga litambula butambuzi nga famire zo, olaba ne famire nazo zibaako amateeka agagobererwa. Olaba omukyala akeera n'ategekera abaana ne bagenda ku ssomero n'abafumbira, olaba principles ezo. Omwami n'ogenda n'oyiya ekyokulya. Principles si mpandiike mu maka naye weeziri. Kakati ate ez'eggwanga zo mpandiike. Kino ne kino kirina okubeera bwe kiti. Ky'ab'amagye temulina kwetaba mu kalulu naye ogenda okulaba CDF Muhoozi ali butereevu mu politics. Alina sima ne PLU Piraawo. Kati alina ne political party. A serving officer. Political party. Just kurudisha naye bannayuganda. Joseph. Obvious. It's a political party. Ng'olya kugamba mwabana bannuupu ngenda bakuba ngenda bakola ki era mwalimu taata wange alina kufuna sima 90%. So ebitundu 80 ku buli 100. Institution ezo we mbadde nzija. N'agamba ajjassa abaana ennyambo. Then bw'amala okunywamu emboozi n'okugamba Edi Mutwe namuwambye ali mu basement muggyeko ekirevu. Yategedde musazeeko ekirevu era kunyumyamu okwo. Abanyumyamu mboozi. Kunyumyamu n'akugamba Edi Mutwe ali mu basement era ali mu kuyiga Lunyankole era anyumyamu. Anyumyamu awo. N'amukwata ne bamuleeta mu kkooti ng'awenyera era aba akyanyumya. Ebigambo kumuleeta wabula ebigambo by'okumukuba. Ngezeeko kulaga emboozi z'anyumya zeezo. N'agamba kakati abantu mwena temuddamu kwambala bereti, temuddamu okukola ki era zonna ziba zikyali mboozi. Zikyali mboozi. Zikyali mboozi. Kakati lwakuba nti bannayuganda kuba balina okuvayo kubazuukusa. Munnange ezo si mboozi. Bano baba babitegeeza era ezo tulina kubitwala nga mboozi. Babiraba nti gaddala fa balina okuvaayo tubyogereko ate era tuyimirire. Tusembyeyo n'akamyufu ka Nuupu. Kayimiridde katya. Owulira ebibaasa ebitera okuyita. Ebibaasa. Alina ssente yafuna kaadi. Wawaddeyo ddakako. Ekituufu kiri nti oyo propaganda. Kati kankubuulire Mwami Museveni ne gavumenti ye bafuze bannayuganda emyaka 4 ku nnyingo ziri 3 era bannayuganda asaba musegere bulungi abandaba. Ekisooka propaganda. Ajja kujja kusigira ekifaananyi oyo Kyagulanyi bali ebisiyaga. Oyo Kyagulanyi asosola mu mawanga. Tumubuuza owaayi Secretary General Muganda owa NUP. Omukyala afumba ewaka ewa Kyaggwe ye Namakula. Kati okwo nakwo kusosola mu mawanga. Tuli ebisiyaga twabiryani mubaleete. You know that propaganda. Era kyusa mugamba abantu. Ogamba Mbadde nzija eyo ennyingo eyo ya propaganda. Era ojjasanga abantu nga bakyukola oyo propaganda. Ennyingo ey'okubiri buli bw'enguzi ssente. Tuwulirayo akakunkumu kalozeti muweeyo. Oyo Alani ayogera nnyo muyite. Muweeyo akakadde. Muweeyo obubiri. Olozeti ezo emboozi ze bakola baleeta nnyo obubuzi baweeyo akasente baleete NRM bokka yuno ebintu bwe bityo. Kati n'akijjawo ekyo olwa ssente. Kubanga bwakusuulirayo akakunkumu ku nsimbi abadde ayogera ku kitundu ng'obunira. Ennyingo ey'okusatu
yeeyo ya fear intimidation. Sebunya Muwambe Wamba bamwetoolodde Ssenyonga Vincent, Wamba Bakalidi, Wamba Badube, Wamba ba Alex, kati ekyo kyonna ekitundu kitye. Kakati olwaleero kiri kyolese ekyebibaasa ati akamyufu ka NUP, that is propaganda. Omusooka kuwaayo ssente okufuna kaadi katugeze ekifo kyo nange nvuddeyo okuvuganya nange ndi wa NUP okusigala olina okuwaayo ekibaasa oba nti okuyitako olina okuwaayo ekibaasa ofisi yamma eya NUP anti kakati nfune kaadi yo ya bbeeyi. Ekirungi pulezidenti waffe yalonze akakiiko pulezidenti waffe yalonze akakiiko yalonze akakiiko kati gwoba olina evidence rozedi naawe andaba otwala evidence recording omuntu mukwate vidiyo mutege kamera mutege essimu otwaleyo evidence omuntu gwe waziwadde buli bwanguzi mukwate ale tubanyisa buli bwanguzi kati kale oli munnamawulire nkusaba ofune omuntu yenna okole bwebeta investigative journalist okole eyo yokatasi onoonyereze ogende then era ojjo tuwe story nti bannange kituufu bawaayo sente nga Fourth Estate yabwereere owaliddeko gwe basaba sente nga lwaki mwataddewo akakiiko bwemba mmanyi nti kaadi yabwereere akakiiko it's like a disciplinary committee whereby nti omuntu oba olina okwemulugunya olina kubyogerera eyo bweŋŋambye propaganda kuwulira bukadde 3 atalina bukadde 3 si kituufu ekyo si kituufu nze luli naweebwa kaadi era navuganyiza ku kaadi yaffe eya NUP yadde olw'ataano yadde 10 nakati tewawayo wadde 10 yadde olw'ataano nawulirako nga obujulizi nja butwala kakiiko nawaayo bwereere abujulizi ngenda butwala kakiiko uwa akakiiko kyetwagala mutwale kaadi yabwereere bwereere yadde olw'ataano oba eno mufe abagifunira eno wabbali ey'obwereere baliwa efe abagifunira eno mu kansalambu oba ndi mmemba wa NUP yabwereere ebifo byonna zaali wano ali mu maaso go Josette siina yadde singo coin gye nawaayo ate siina singo coin gye ŋŋenda kuwaayo nomination zewa ati of course electoral commission sa million 3 eya abaka ba parliament president basa million 2 ndowooza kati kwabwereere obusatu tuwabirabye nga akakiiko k'ebyokulonda kakugamba gwejjuza bujjuza form of expression kireeta tewali yadde olw'ataano kubanga kino ekibiina kiyimirizibwawo bannansi bonna era kyova twagambye nti munnange olw'ekibiina kino okusobola okutambula gw'alina obusobozi gw'alina okuwaayo alina omutima gwe alaba nti ekibiina twetaaga post twetaaga t-shirt oli waddembe okuleeta kyoleese tetusobola okutambuza ekibiina naye ng'ekibiina tewali nsimbi zonna ze basaba muntu yabwereere tewaliwo yadde olw'ataano gwe ngeri gy'oli munnamawulire oba olina bwino kola investigation journalist muterekola twagala otwabye twabye Semel News UG gwe munafu atugoberera tulina omubaka Alan Mayanja Ssebunya mubaka wa Nakaseke Central ono nno abaddeyo emyaka aganye kugiweereeta nga kiri ena n'omwezi gumu naye tukyalinayo paka mu January sinakubira akalulu abantu b'Nakaseke be balisalawo oba alifuna akalulu oba talijja wedakiikemu okubayo campaign ensasule bassebo ne bannyabo nebaza mwenna abaddeko abadde batulaba ku SML bannamawulire bakola omulimu gwa ttendo era tubeebaza fakiti omulimu gwekola eggwanga litambuliriza ku organize 3 newaliwo gye tuyita Fourth Estate ge mawulire timugjayo ebyo era eno bagiyita
the inside out mwe mujjayo ekyo ekiri ebuziba ne mukirabye the inside out nti mwe mujjayo ekyo ekiri ebuziba so tubeebaza era nsaba ekisinga obukulu kwe kutambula ku ethics oba principles oba oli awo ez'obwamawulire ne tukola emirimu bulungi ne tulema kubaako kyekubira wabula ne tuwaaba abantu ekintu ekituufu nze ng'omubaka wa Nakaseke Central ekisinga obukulu si lwa bifo si lwaki naye ekisinga obukulu kutereeza ggwanga lyaffe na kutereeza nsi yaffe ekisinga obukulu bannansi twegattire wamu tulonde pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu 2026 akomyewo tuwoolere obuwanguzi teyeetaaga tukubira teyeetaaga tukubira era siri mukubira ntegeeza butegeeza bannayuganda buvunaanyizibwa bwabwe oba buvunaanyizibwa bwaffe siri mukubira wabula ntegeeza bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe nabwe tulina okukola n'omuntu omutuufu akulembeddemu okutuusa eggwanga naye yeetaaga abakulembeze abalala abaka ba paalamenti LC5 LC3 bakansalazi era nga mu abo nange ndi omukubo nga okukiikirira ekitundu kya Nakaseke Central sikufuna musaala sikufuna nsimbi naye okugattako ettaffaali ku ggwanga lyaffe kisobole okukyuka abantu bafune kye tuyita service delivery okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe 2026 naye ng'ekisinga obukulu bannansi totunuulira ggwanga totunuulira mawanga yadde ebibiina by'obufuzi naye ekisinga obukulu omuntu azitire mu maaso go ayagala obukulembeze oyo gw'oba okuba muto asobole okuweereza nga bwe bwalina okubeera kubanga erina kubeera service delivery. The inside out mbadde Rosette Nansamba sigala ng'otugoberera ku mukutu gwaffe ogwa SML News G tusinkane olungi. This is Inside Out.